obulwadde obasimu obusimatuka wabufuna oli ku ddagala weerabirira bulungi okuba nti olabikako bw'otyo kiri kitya tesaidi eyo? Nze ndi mulwadde. Oli mulwadde walwala wafuna akawuka AIDS siriimu. Ozuula ddi nti walwala? Myaka ndowooza nga 7. Myaka nga 7 emabega. Kijja buzi kondomu neeyabika chance nekwata bubi obulwadde ne bukuyingira. So zaali zabiseeko ekitegeeza nawe kinamu experience temugenzo maliriza zaabika bulijjo era zaabika. Omuntu n'afunira n'olubuto n'afuna olubuto. Olundi gwe gwegusoose musajja tomumanyi olubuto ne lujja. Ogenda olabirawo ng'owulira ogira oti ng'ojjukira nti kondomu erabika toyabika ndabika tonnawooma. Bina biwenyumiriza muno ogamba nga limaze emyaka 2+ nga ni Obwamalaaya nekyendagawo nti kyekyo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Biwenyumiriza muno ogamba nga limaze emyaka 2+ nga ni Obwamalaaya nekyendagawo nti kyekyo. Sirina nnyo kyendagawo kuba nze Nalongo ebintu bye mbadde nga nkola naye nga ngoba mazima kuba mubeeramu bannange nga bo bafuna sente zaabwe naye nga bo bageze babba bakolaki nti mbadde nga nkola nayingira nga alina sente nsawo ajja mu kutoolamu sente n'azijjamu n'asala bintu ng'ebyo naye nze sente zange mbadde nzikola nga alaali naye nga bwe nzikola ofcourse zirabirira famire nsobodde okulabiriramu omwana wange first born n'amala senior 6. Omweredde ku zino sente z'omulimu n'amala senior 6 naye lwakuba teyasobola era olw'obusobozi namugamba kati gwe naawe noonya emirimu osobole okukola weyongereyo. Yayagala nnyo okusoma naye nga sente tewali okiwulira ne batwini olwamala covid we yatuuka baali batuuse mu senior 4 naye ng'era sente tewali kuba nze okuva covid we yatandika ndoza okubonaabona kwange awo okwatandikira saddamu kutereera. Kati nabana abato mbadde nzija nguluba nabo nguluba ne paka kati ndabiridde abaana kuba ne bw'obatunuulira tebalabika bubi. Abaana bali bameka boyina Nalongo? Nina 5. Olina abaana 5. Okay. Kale atugoberera tuline Nalongo atunyumiza emboozi. Nalongo Jacqueline Nalongo nasangibwa wano Kireka weyeyiza amaze akabanga akawerako ng'emirimu gyakola gyaba nekolera gyange oba okwetunda bizibu bingi naye ate agamba ku sayidi endala awereddemu abaana okitegedde bulungi nnyo. Kati Nalongo emyaka gikugenzeeko era kitugambyeku wano nga tutandika kyekyo oyinza okulowooza ogaye kati bakasitoma bakendedde olw'ebbula ly'ensimbi nti ntono sizoni si nnungi covid yakuyisa bubi n'ekirala nti bakendedde okuba nti emyaka gikugenzeeko kuba lwo omuntu agituna agambe mukyalo yali mu myaka egyo nga bwe mulaba ddala wali abasajja abamugula ddala obanga obaatiza kuliko n'abakadde abakusinga ku kkubo okwo nga kwe bali beetunda anti waliwo omukadde ayinza okuba nga akusinga emyaka naye ng'ate anyirira yekuba ekizibu ng'afaayo nnyo nnyo nga babateeka wali abayajja balina 5 nga gwe 82 naye ng'ate abaana bamwettanira ye ng'oba yazaala maawe oba mwebali nga mukadde nate nga nawe omusinga onnyirira. Kitegedde ekibuuzo ky'omubuuzo. Waliwo omuntu asobola obeera nga mukadde naye ng'anyirira ne wabawo n'oyinza okuba nga mukadde ate nga tanyirira nga nawe omusinga okunyirira nabo kwebali okwo naye nga nabo bafuna abantu ababagula nga batambulira mu ssente mmeka olwo. Kisinziira buli muntu you negotiate.
Okay. Kati olw'ennyambala yammwe nebeera etyawo ku kkubo era mwambala biri ebimpi ebisikiriza obeera onogamba n'atalaafiya ani osobola okwambala kyonna kyowulira nti oyagala kuba budde bubeera bwakiro. Obudde buba bwakiro. Ezo oteekako trouser oba short biki naye ate nze ennyambala yange kale olumu nyinza okwambala trouser olumu nenyambala short ogundi ekiteteeye nga kimpi bwe kiti naye ng'ate si nnyo kuba okay kyendi kyo nkimanyi. Olwo ababeera bakugula kati nga gwe ne babeera nga bali myaka ng'emeka ofuna ku bavubuka abalinganga nze myaka 25 n'agamba ono kati owakabi ono yanankolera abavubuka bo bayitamu all ages. Kano katukazeeko okukabuuseeko tukwata esaidi eno gye kali all ages babeeramu wadde emyaka gyange otera obbafuna anajja nakugula oba omufuna ku bakulu bannamu. Bino tebiriiko age. Just omuntu abaze just kunyumirwa stress ng'alina stress ze kasita afuna omuntu ng'osobola omukolera kyayagala nakakanya ebirowoozo bye nga kiwedde naye tebiriiko age kuba age yonna nze njirabawo kati gw'olaba nti nkesi ng'omuntu abazze ng'oba tomusobola like kati waliwo ababeera under age abaana abato abajjamu n'omutuno n'ogamba naye ono wadde njagala ssente. Sure wala omwana ajja nga alina ssente ng'omulaba emyaka gye under age ng'egye emyaka ng'emeka baana bato myaka 19, 18 batera okujja n'ogamba ono omuto asijja mukkiriza n'omutunuulira kati gwe ng'omuntu naye ate waliwo yo oli atasosola tegeera n'ogamba gino emyaka ogamba neyeyongerayo ate tasobola kubulwa kuba abakazi bange ya kituufu bayitirivu nnyo wano nange mbalaba tetuliiko myaka abasajja abakulu medium 30 20 bonna babeeramu. Twongere okunyumya ku kintu ky'ebiragalalagala waneeno abantu abamu wabanga takozesa biragalalagala tasobola kubeerawo n'akola aba talina confidence. Ebiseera ebisinga nze kale nange nali sirina kyemmanyi naye osobola okubeerawo olw'empewo nga bwe nkugambye empewo ate olumu weesuulamu kazolite bo bano abasajja nabo abajja nabo si bangu weteekamu obusungu nagenda n'akutuukako nga naye wajjudde dda bwagezaako okusiriwaza jjukira naawe oli wabweru lwa nnaku oyagala ssente ate oli atuuka akugamba gagamba webiti kyoba olaba nga abantu bakubwa naye kola kyonna kulaba nti kati gw'ogenda okujja musanga alistedde ekyokukolera buli omu engeri gy'omuyisizaamu naye bwakutwala bulaba nga abantu banywa nebavaako abamu balina tendensi bagamba bwenywa nentamira ate awo bwenfuna ba clients kubajjukira ensonyi ziba zikuweddeko kala nza okuba oli atambula n'amusika busisi mpaka naye abo abatera okusika baba basazi bansawo oba amusika kumpaka tinama namukwatakwata namusikamu ayinza okusanga mukubo ng'otambula n'akusika kumpaka omukazi n'akusika bakusa n'ogamba kwatako nkwatako naye n'akukwatako bw'ati mukwate engala ziisaokkirizaawo ng'owedde ate abasajja baggwamu mangu olaba empulira jankukwateko olire fresh jankukwate kakukwasa wano mu maaso ate omukono nakukwasa wano mu maaso kanaye nga yeefuula kuweweete nobwati asooka n'akwata ebyo babikola naye nze ate nze enkola yange simanyi bintu byakwefasa nnyo bantu ekitegeera bwe nkugamba ekintu kyenjagala n'ongaana nga nkugamba genda we waliwo abajja nga baagala nga te balina sente zaabwe nga si bakaayana kati buli kimu wanneeko nabo bulimu categories nyingi mulimu abo abasazi b'ensawo nga kati wano Nalongo omutambulira mu sente nga mmeka katugambe gwe mwennyini wano kuleero wano beejo esembayo okubeera awansi 13 so goli wabanga zenga kwetanga inamu 13 kati yebeera short abaagala babakoyanze sibakolera naye nga babeeramu anti kati olaba buli wojja nga oli wa layisi
oliyo omusazi w'ensawo kasita kukwatako nalaba nti 13,000 zoyagala okukolera ngakkiriza kuba sirowooza nti waliwo omuntu ali kukuba atalina kigendererwa buli muntu alina ekigendererwa lwaki ali ku kkubo ate ojja kusanga muno nga ayambadde bulungi ngambye nti nfuwe 13,000 tojja zigaana ojja kugamba tugende eyo tolina kyogenda kuddayo nakyo n'entalo zeezo ate yamekinga kiwa nti amututte alina okugyamu eziwera nawe obukadde babukuba naye nga yamutwalidde kwezo 13 naye nga awulira agize bwati musawo nawulira nti nomwezi lyazina mutusa tugende ye alina engeri balina engeri gye balabamu sente okitegeera okay mboozi yanjawulo bw'oyagala bya layisi era ogenda kwendinga apunga ebintu byo obikoze ekidocuments ebintu babitutte nze nti ate kiwadde omuwate ate gwewadde agamba mbu oyina 13,000 akakadde oba ekinaana kye babbye oba 5 ng'oli ku poliisi nga bakugamba bikowakana toza bwadde olina kinaana olina kyoyogera nolemera okuwayo omuntu emitwalo ebiri kivamu ng'osirika ng'owedde olwoba bamaze okubba naye ng'omuntu ategeera ajja ne sente ze namugamba zino zenina nemukola gyemukola n'agenda n'atambula bulungi akazannyo kamazeemu ebbanga tulirako abamu bafuna obulwadde kondomu ziyulika simanya ate zikola zitya zaabika bituufu bino zivaako zaabika zaabika nga ki ekijasa ng'omukazi ye mukalu ennyo neyekulukuna just olumu accidental omusajja oba olumu ayinza okuba nga akozesa amaanyi mangi abamu abasajja bajja nga kyekyo ekigendererwa akigenderedde ekyo oyinza okuba nga oyingira booti nakulaga nti nakwatayo engalo bwati oba aba n'akantu zino enjalaye n'akasala nga yayagala life sex genda okumaliriza kati gwe towulira nti kasaliddwa kati fe oba okiruddemu okitegeera era oba okiwulirirawo era ne bw'aba akwatayo oba omanye kyaba alwanirira okitegeera kati eyo grade twagibuuka okay bano abayingira obuyingizi bano bafaala batamanyi kimanya kati waliwo omuwala omukazi adde atundawo porridge yajja naye era ng'ali stressed up yalina omwana ng'ayingira omulundi gwe ogwasooka yalatunda buugi naga obuugi tebukyakola nina omwana embeera entabuseeko kati kanyingirire ddala bano bembadde mpa obuugi kanyingire omulimu gwabwe yayingira kati oluvannyuma najja netuyalinga naye nagamba omusajja anjabirizaamu kondo omulundi gwe ogwasookera ddala yagamba omusajja anjabirizaamu kondo ajabizza yabise nemugamba ng'olabye nagamba ngenda kukola ki tansiize bulwadde nemugamba era obulwadde abukusiize nemugamba nja kutwalako ewa Rita Pia onyumyeko naye emboozi olumu oyinza bw'oba nga tofunye chansi nga tokoze eki toba ofunye okole ki otandika okumira prep kuba ezo accidents zibeerawo omira ku makerenda ago ne gakuyamba incase singa ebyo biba bikuguddeko totafuna bulwadde kuba kati obulwadde babuziyiza ddala kati agimanya atya nti eyabise nga bamaliriza nga bamaliriza we yategeerera nti yayabise teyewulirawo nti eyabika tabimanyi yabigwamu buko oli agenda okujjayo bw'atyo ogamba nti agimugyeko because omuyingira munadaba batunyonyola nti gwaji agenda okujjayo ng'olwedde yayabise mboozi yanjawulo olunaku olwaleero tugeza kulaba nga tunyumyanyumyamuko ebyo muyinza obiraba nga muyinza okuba nga mubiraba naye ate wabawo ekyokuyiga mu stories nezimu zetuba tugenda mu maaso n'okuba nga ate tukola especially eri omwana omuwala n'abamu ku bakyala abamu abalaba emboozi bino mwabiyitamu naye Katonda oluusi n'abakyusa ku saayansi Katonda n'abongera obwongo obulamu ate ne buba nga butambula mu direction endala nga bw'oyagala oba nga bw'wali ogeza kuba nga okibala twogere ku kintu ky'obulwadde obulwadde mubuwona mutya ababeera mu mirimu gino nga tuli abamu mutamira ne mukubwa kondomu abamu bazaabya and so on mweprotectinga mutya abamu kuba nga oli ayinza obeera mulimu okuba n'emyaka mingi n'abatafuna yes especially siriimu n'ebirala ebiyitaawo ebiseera ebisinga kisinziira ndooza na ku muntu mulimu omwo abakyala bolaba nga bakuliridde ddala naye nga begendereza naye era kiba kizibu kuba ebiseera ebisinga obulwadde bwe businga kukwata mu byakunywa
Ebyakunywa? Ebyokunywa ngamba ng'oli munywi. Okay, ng'okubwa. Omusajja asiba okutwala n'akunywesa mwenge ne gukkuba butuufu bagenda n'okujjawo bakale muyinza okgenda nga mutegeera naye ebiddirira zikumakya nga bakukozeseza ne mululumu zaffe mwenyini wadde togenze wuwe kiba kizibu nnyo naddala ng'onywa ate nga abasinga ebirala abasajja bakozesa force ye amanya kikyali najja by force nakukwata bumuyingira muda nakuwa sente n'omugamba kati twambale abalala negotiate olwokuba oli aba ayagala sente n'agamba mpa tyasatu ntigaako okay n'agamba okuwa omutwalo kozese kondomu atisi kankuwa emitwalo 3 ompeerewo oli n'agamba akasente kamusijja kaleka ate kyali muntu akwata sente mu mitwalo 3 akuwa kikyabaago abasajja ate nga n'emitwalo ebiri osobola okukkiriza okay kiba kizibu nnyo okusumatuka era bw'obanga okumaddemu ebbanga n'osumatuka kuba kati emisomo mingi bakuyigiriza engeri gy'osobola okwetaasa obutabufuna ate era ne bw'obanga oli mugundi ng'oba obufunye ekyokukola era bakikubuulira abatannaba chances zibeerawo ne bakuwa eddagala ne bakubuulira emisomo gibeerawo baterawo emisomo ne tuyiga bw'oŋŋamba nti kiba kizibu nnyo omuntu okumala ebbanga eddene mu mulimu guno myaka 10-20 okudda guno osigala ng'oli mulamu wabeera nga ndowooza ubeeramu omugezi anti weebeereramu mubaamu abagezi naye abasinga obungi kiba kizibu okusimattuka anti mbadde ngenda kubuuza nti bw'oŋŋamba bwotyo kuba waliwo agamba nze sijja kuganza tejja kukola ki ne kukuba okwo tubeerako ne buli muntu abeera nekyayagala kati abasajja abasinga naddala nga akulabye ng'omukolera oba nga ayagala kufuula mukazi we asobola okulimbalimba oli mulungi biki nja kuwa kino nja kuwa kiri okitegeera n'akulimbalimba olumu n'akutambuzaako n'akuwa by'oyagala okitegeera wano ku ntandikwa naye nga ye kyayagala akimanyi olumu yefuula kasitoma ajja ddeire bukanaku akubira ne kasimu wolinzi gye tonneesigako naawe kati nze tommanyi jjukira ye mulwadde ate obulwadde kati tebulaga nti onoki mulwadde kati olumala naawe n'obeera tebuloga bambi gayali kayindi nnyo kunze biki amugulidde kino ampadde kino naawe no naye singa mutima gw'ogamba nti buli ajja mulwadde buli ajja n'okimanya batugamba buli ajja muki mulwadde gwe kimanye nti gwe wekka gwe mulamu ekyo n'okimanya kiyinza okutwalira emyaka oyinza n'okusumatuka n'otabufuna waliwo abakyala oli ne bwakulimba atya gwe mutima gwe oba okimanyi buli muntu muki mulwadde tosobola kuwaayo bulamu bwo ng'omanyi nti oli mulamu bweziba sente omugamba saagala ne bwe bubeera bufumbo ogamba saagala oleka nga ekiseera kituuse ofunye musajjawo ne bagenda ne babakebera emirundi n'emirundi n'omanya nti kati nkitadde ngenze n'omulenzi wange kuki obufumbo ekyo nnyini olinga abakazi bomanyiko ng'atandise nga malaaya n'afuna kasitoma n'amugula n'amuddingana n'akola n'amala n'amuwasiza ddala n'amutwala ewuwe era n'anywa era n'atadda ku street ne bamuwasiza ddala olina bomanyiko nga yabadde ku mukwano gwo n'akikola n'ataddamu kwebbiriza bangi abamu bagenda ne bakomawo naye mulimu abantu kati ebiseera ebiveri was before covid mulimu mikwano gyange baali babiri nga balina abaana nabo baali bakulu nabo nga sente zibabonyaabonya atimes kugamba oba olina okiwa obudde okufuna sente sizakupapira nti otuulaawo ddakiika budakiika n'ofuna oba olina okiwa obudde kitegeera naye bafuna babba baabwe ne babatwala ajja n'amukkirizanga bwali n'abaana be ne batuula paka nakati mbufumbo gyebali abalanga olumu alina abaana babiri nakkiriza babajjawo era kyekyo ekifo kye babajjamu n'amutwala n'amuwasa ngasobola n'omwanjula n'okukyala n'abulamu ne butambula ddala ne bavamulanga ne bateesa nti ke tunaafunawo akatono keeko bino biveemu
nga mwagala anti buli muntu abeera nekyayagala mulimu n'abo abaagala basajja ab'okufumbira singa chance era bwamufuna singa chance ebeera ngeze ku side yo Nalongo osobola ogikozesa gwe saagala kufumbirwa twagala fumbirwa ku lwaki saagala nze just kati njagala kulabirira bulabirizi baana bange batugamba osimanyi okola program kubaako abantu bali eyo bamu bali Mitalamaaya bamu bali onagana naye omukyalo oyo asaagala izo bbanga singanga sijja kulimba tekindiimu naye nga nsobola oconcentratinga nenkola kyonna ekisoboka okulaba nti nsobola okubeerawo wadde siyimiridde kuba nze era ebiseera ebisinga kati si byendiko nnyo bino ebyokukubawo n'ebyokwetunda babyange nnyo niwoba ozze mu ssaawa ez'okukola wakasamba nfunye ekyokulya nendya nenneebaka manya ekiro nasuze ne program bweti ne bwenti era ku makya byenkeererako mbeera n'ebyokukola nze kati omutima gwekyawa sikyayagala obulwadde wabasimu busimatuka wabufuna oli ku ddagala weerabirira bulungi okuba nti olabikako bwotyo kiri kitya tesaidi eyo nze ndi mulwadde oli mulwadde walwala wafuna akawuka AIDS siriimu ozuula ddi nti walwala myaka ndooza nga 7 myaka nga 7 emabega wagenda ne bakkebera weetwala ng'olaba olwala kyakugira kiti abasinga obungi tebagala kwekebeza omuntu era wali olina era batugamba mugende mu college nafuna determination neŋŋamba kaŋŋende tugenda ku reach out ne batukebera eri embuya ebbanda ne babakebera so results zigenda okudda nga kugamba oli mulwadde wali okisuubira wali weebuusabuusa oba wali ogamba asinza bbanga ndi mulwadde nze nakisuubira wali okisuubira nali mugumu kale ng'ogamba ekijja kyekijja ne webangamba nti ndi mulwadde tekijja kunkosa nnyo olwedde field gye nalimu nga yeeyo ebitwe wagabanya ebitwe okutwaliza ewamu si bitwe naawe ate biba bitya buyita wa Nalongo ddala obulwadde okusinga tebuyita wennyini awo webiyita naye nkugambye olumu bijja accidentally si buli muntu nti oba oyagala kijja buzi kondomu neyabika chance nekwata bubi obulwadde ne bukuyingira zaali zabiseeko ekitegeeza nawe kinamu experience temugenzi omaliriza zaabika bulijjo era zaabika omuntu n'afunira n'olubuto n'afuna olubuto olundi gwe gwegusoose musajja tomumanyi olubuto ne lujja ogenda olabirawo ng'owulira ogira oti ng'ojjukira nti akondomu erabika lweyabika ndabika lwe nawooma so tewafunamu shooko yonna mutima kugamba nafuna neralike naye nenguma so batuconsoling counseling so notandika eddagala kati oli ku ddagala olikozesa bulungi nnyo okay tuli ne Nalongo tugeza kulaba nga tunyumyamuuko mpola mpola tulabe ebintu bimu bijja bitya bitambula bitya bijja bitata okuba nga bituuka nga emubiraba bwe tubirowooza tubiraba namwe mubiraba oba ebimu biyinza ebba nga bikyukamuuko sayidi eyo Nalongo akolera ku kkubo streets mu ghettos kulerwe mu kibuga ky'ekireka wabeerawo nayiya mpola mpola mulimu gwa Obwamalaaya agumazeemu ebbanga ddene emyaka egisuka 20 ebyembi era n'obulwadde nayo gye yakola ki gye yabufunira ebyobuuzo tebiba byangu Nalongo naye era nze ogwange guba gwakubuuza nonziramu wayingira omulimu guno weeguli singa wate ogwikiriza yinza obba mukwano gwo oluganda lwoba omwana wo oyinza kiwulikika otya olaba bozadde abamu bozadde ng'omulaba alinga nga ayingiridde ebifaanaganako bwe biti n'okola otya like ng'ogezzaako okutegeera nti omwana wange nayingidde omulimu gw'Obwamalaaya oba okiraba ng'ekiba nnoma ku sayidi yo ng'omwana wange ayingiridde ekibi nnyo kibi kibi nnyo era nsaba Katonda aleme kintuusaako kuba kale weewaawo ffe tuli babi mbeera yonna tugiyitamu bulumi kulabirira baana naye kati lwakuba nti n'abaana kati tukuze n'abaana si kirungi okulaba bino ebintu bye tukola tuswala lwakuba ye aba tayogera naye nga tukola ki kiba kimuluma mu mutu n'omwana kimuluma
si kirungi era sikyagaliza muzadde naye nakisanga mwana lwakuba ennaku zino tugenda tutunulira ebintu entubiraba nakolako mu research ku bintu ebimu nga kumpi abawala abasinga obungi beetunda naye nga leva kwe beetundira zez'enjawulo abamu bali ku mitimbagano abamu balumba streets abamu ku Facebook abamu mu bantu bebabeeramu nti beekwana babanga abeekwana muganja ngo omulabeko ali seeta ku beseta paka bweyogere wali omulenzi 2,000 zimala naye nga ajja mugamba funira emitwalo 5 ziyenkulabeko nkukolere kyoyagala nveeyo so ogenda okumaliriza nga Obwamalaaya bweyongedde nnyo but in different categories kumpi nga buli mukazi n'abamu abafumbo naye nga gye yafumbirwa yamanyi ndi contract kamuzaalemu omwana ayina akasente bwetwawukana tugabana ebintu nga naye alinga nga yagenda mu contract efaanaganako nga bwetu buli omu anti era bwanjawulo mulimu abo mu ofiisi naye era nga byebyo bakola n'ababoosi baabwe mu katale ng'era naye byakola omulala alina ka bizinesi ke kali naye nga ye amanyi engeri gye yeewatanyamu kale abantu baffe batulaba mboozi ya njawulo tuli ne Nalongo Jacqueline wano mu bitundu by'Ekireka kageza kuba nga atunyumizaamuko emboozi ezimu tuzikola zibaamu ebyokuyiga kkiriza oba gaana Nalongo singa chance ebeerezze nga ya mirimu miralala giyinza obba tegifuna nnyo nga gino nti kyentunda wano tekiggwaawo oyinza okukozesa chance egyo n'ogamba anemba nfuna omutwalo oba kannusu 7 nti omwezi nina wenkola basobola okunsasula emitwalo 2 bampayo ekyokulya ku mulimu kaneepangirisize wensula oba osobola okukozesa chance ezo biri n'obanga bivuddemu nze olwedde nakoowadda era n'emikwano gyange mbagamba nakoowadde ate ndi mukazi mukozi nsobola okukola buli kimu nga mirimu kina gy'oyinza okusobola okukola omanyi nkubuuza waliwo abantu abatufollowing abali muno mu Kireka ng'ola ayinza okuba nga alina bweru w'eggwanga naye nga alina bizinensi mu Kireka n'agamba omukyalo oyo nina ennyumba yange eri wali bwenjimuwa n'agibeeramu tayinza okukuuma ewaka wange awo ne muteranga akasente k'okulya n'akamusasula mpolampola olwo omuntu alina nga alina gadeni muno agamba singa funa omukyala njolezangako wano n'alongosaako naawo ajja n'akola ssaawa nga 4 2 ez'okumakya 4 nannyuka n'agenda bakasitoma basuzeewo nga badigida obulamu ne butambulirawo nannongoozeza bwe bityo that's why nkubuuza ebibuuzo nga bino tukole emboozi ng'esobola ovaamu ate nsobola okwoza engoye nsobola okulongoosa awaka nsobola okusigala awaka nenkola buli kimu wadde oli taliiwo oba ali bweru nankwasa oba ennyumba ye nti yiiyo girabirire buli kimu ekirimu kikozese nsobola okubeera omwesigwa nenkola kyenina okukola awatali muyiwa bizinensi zonna tewali kyezisobola kukola kuba no tukusanze kati mirimu kyemirala gyokola wano mu Kireka ngo guli tuguziza ebbali ogwaffe ogwekweryamu ensimbi yogera ku mirimu emirala gyokola kati egiriwo egikubeezaawo njoze engoye namikwano gyange olumu bampita ne baŋŋamba twolezeyo engoye nensobola okwoza nenfunayo obusente nembuweereza abaana nembutwala waka ne tulya nondo ebicupa onondo obucupa wamma olwo ne bakwano baffe tulina abalonda obucupa so olonda obucupa obukuŋŋaanyizaawo wali wennyini wali ne waba wabukima ne babutwala ne bakuba akasente obwa walagi eno geto banywa walagi nembufuna ekiro obwawalagi obukola otya obwawalagi obucupa obucupa bwawalagi mbooza empties mbukuŋŋaanya nembooza nembuba supplying ate bana batunda kuluudo ono mpamwaka ebitaano mpamwaka ebicupa by'amazzi so obyoza n'obibawa ebicupa bino ebitukula nabuno obunyige nabo ne bugenda eri mu scrap so obukuŋŋaanya n'owaba nabo obutunda abatunda obutunda munaanansi ne bayiwamu ebiseera ebisinga bwentera okujja daily food bwe mba nfunye chance nembifuna oli ayinza okunsaba bana ab'omunaanansi butunda nembuwoza bulungi olumu sibwoza abamu beeyoleza nembubawa nakuwaayo kasente nosobola okubeerawo biki ebirala koza engoye okulonda obucupa waliwo ekirala kusinga scrap kati muno mulimu abakyala abangi muno bamalaaya era buli malaaya ina akazigo balina ababooleza bakasitoma like lwaki togenda nga weekwata abo nze sinoonya nakunoonya by the way just mikwano gyange bebaŋŋamba jangu okole omaye ebintu ebyo abakazi obalaba nabo si bangu okitegeera sagala nnyo ogenda ddowa to ddowa kuba mbadde ngenda kuza lwaki ekyo sikyofuula bizinensi nze kimbadde ngenda kuza lwaki ekyo sikyofuula bizinensi
nomanya ntokera nabo sibanga olumu bayinza zikozesa ne batakusasula nakulaga nti akozesezza omaze mbw ate erinda mmale okwetega ndako mmale okwetega nkufune kitegeera nti ate ebyo sigoba nze njagala onkozesa mbeera nkolagana n'abantu abali serious ozireese oyozezza mala okwoza oba okimanyi njagala ssente era oba omanyi nina okulya nompeezange nekigwa naye bano ab'okunkayanya asinoonya kati engoye zoliza ssente mmeka zonna alo kisinziira zityasinziiramuko omanyi bena mbikuuza tulina abantu bamungamunga batufollowinga bali muno nga sobola okufuuka abakasitoma naaba nga tagenda bwe zibeera nga nnyingi era zisente zibeera nnyingi nga gumu kitundu ebiri nga nnyingi bwe ziba nga nnyingi ng'ate ziddugala nga nnyingi naye nga si nnyo omutwalo 8 ebiseera bisinga 7 8 mutwalo so ogulako kuleka oli bw'aba ayina nga ayina engoye nga azeekakasa mu kuddugala egyo gibe gumu kitundu ebiri kisinziira mu bungi bw'engoye n'engeri obungi bwaze n'okuddugala kwakuba mulimu abantu ng'obugoye bwabwe buli ize eza mangu obwo so okudigoshetinga oba nompa 7 mulimu n'obutono nga obugoye just buvale kwala ono omuntu ayinza obeerawo naga nti kati wandaba obukioski bungi kanfune ka kioski nja kwebaka emmanju waliwo ababodaboda abanyi mbolezenga ebijaketi mbolezenga engoye yali nga gyakyusizaawo lebo sinagituuka leve ekyali waggulu eyo abo sikolagana nabo sibamanyi kale nze nkolagana n'abantu bange anti lwakuba nti tekiriiwo naye singa ofunye chance ekitegeka noba nga ofunye ka capital kiba kisobola okukolera ate kubanga alina edduuka ngomanyi nti lulano mu dduuka yenga nsobola okugyawo omutwalo oba ebiri oba 3 olunaku nti esaati kuba ndaba babidobi 3 oba ya 5 ate nengoye sooza nnyo kuba nze nange nkuwamanga just njolezayo omuntu omu nenkibalira awo okuleka buno obuli slight nga bwegambye obutonotono nyinza okoze anti kalo business gyoyinza okutandika nomaliza nawe olina n'abakozi nti mbeera busy mu wiiki nyinza okozaamu emirundi ng'ebiri sibeera busy buli ssaawa ate nange mbasaagala kukikola nnyo nti nkibeeremu nnyo nkoowa kuba nyinza okwoza n'endwala ate bulwazi amaanyi matonotono mu mubiri okutwaliza ewamu kuleka mpozi nga nawe ofunye aba bakuyambako naye nobaka abakozera bweokozesa ekitambula nkyekoleranga nze okay kale tulina Nalongo tubaye tuwaayaawaayamu nko naye akalowooze ki koyinza okuwaayo abaana especially abawala obutagwa mu nsobi ebiseera ebimu kuba waliwo abamu nga maama wali taata wali sente zimuwerera wezinadduka buddusi waka ng'embeera si ye mufoosinze mulimu abamu abakola okulondawo okwenjawulo ne bagenda ne ba boyfriend abatalina makulu nolaba oli nga muwala alabika bulungi ayinza oba nga alina chances naye nga ba boyfriend bagwikiriza banywi banjaga ba boyfriend bagwikiriza ababbi olw'ensonga nti agala ebyamangu mangu abaana abawala abamu bali naye nga baagala nnyo eswaga nga bw'anaalaba gwe sonko nga bwayambadde ow'ebisaati takwetaaga naye nga toyinza obba nga olina zaabu g'oyinza okumuyambako omwongerako ng'ayagala oli yasiba obuviiri ayagala oli nateekawo shisha ku mumwa n'akola mutya oyinza kugamba ki abaana abawala just kyembawa just okuba nti babeera beegendereza nnyo ate bawulirizenga nnyo bazadde baabwe kye babagamba lwa nsonga bano abasajja bayinza okuteeka mu kintu n'akulaga nti like oba oli student n'akulaga nti akwagala nnyo naye amala okusuula mu katyabaga ng'akulekaawo oba owedde naye just omuntu abeerenga mugumiikiriza awulirize maama we oba omuntu yenna gw'abeera naye agende n'ako akatono k'aba alina kuba ensi ebweru yo wookya wookyeza ddala abasajja bino ebyoganza nti boyfriend nze kati si advisinga mwana wa muntu kuba era nga bwogambye emikwano bangi abaana b'abendi bajju obalaba nga bali innocent bali ku ssomero naye ne bakwatagana n'obuvubuka kyalo wano obunywenjaga okukakananga n'omuwala naye nga si kirungi tugendenga n'ako akatono ke tulina nzadde okasobola okwafoodinga okulema paka ate magezi kyamala goyinza okwagala omuntu afe abeera akulaba akuyambe nago kuba abantu bamu tukola emboozi ezimu oluusi nga tusobeddwa nga tulina obwetaavu
twagala abantu batuwa ku magezi and so on kikyoyinza okugamba omuntu side eyo nga tumaliriza. Nze just kati ekizibu kyensinga okubeera nakyo ky'abaana kubalabirira kuba kati sikyalina wadde 10. Abaana asembayo obutali myaka emeka? 10 wa 10. Wa myaka 10 asoma kibiina ki? P3. Wa kyakusatu asomerawo asoma ye asomera baayo basooka ne batuulako ko emyaka ebiri okuva ku covid. By the way eggwanga lyonna badde batudde kati y'omuwala yasoma taamu omwaka guli oguwedde naye ate giri yali tasoma yatuulira ddala emyaka egiwera n'omulenzi P4. Okay, kati so okusoma bazzeemuko bwe bali basoma mpola mpola. Omulenzi teyasoma nga tewali ssente, muwala yekka gwe twateekayo ne batubanja mu kibanja mpola. Rita bwe yabadde agambyeko ababadde batuwadde basale abali wano mu Kirima Rose ekyaliwo onki ekyagiremeseza okugenda mu maaso. Era basale yaŋŋamba ne yaŋŋamba 50,000 za bufaananyi emitwalo 2 gya registration. Natuuka ku makya nanoonya ssente sente nezimbula nenkireka. Baana badde balina kusomera ku ssomero ki? Anti bakunoonyeza essomero. Bali bwe balina okubamu essomero gwe n'omutwalayo ng'ate oluvannyuma tulina okuwaayo emitwalo 10. Ate kati oteberezaamu ne requirements. Omwana singa oba omuwaddeyo requirements ogenda okutandika okugula nti ngula keesi engatto buli kimu ezo zonna ssente emitwalo obanga mu 8 oba 5 nga sijja kulimba sirina wadde 10 oba muntu gwe nyinza agamba nti nyamba nenkivaamu kuba nagenza okulaba nga kinsi twesinze natuuse n'okugenda mu bamanerenda wakiri bampeeyo emitwalo 5. So ufune za registration etano abaana babiri so ade wetagayo emitwalo 5 obufaananyi bwa 15 then ne registration emitwalo 2 ate nga tolina kyobasingira naye ng'ali occupied Rita nenkivaamu nakiwumudde bulungi neŋŋamba sirina kyakkola weya yali aŋŋambye bwe babatwala mu bisulo neera nga bw'obalirira buli kimu n'okibala olina omugulira requirements buli kimu era nga ssente tuli ssente nga tewali. Okay, tulina Nalongo bannange abadde atunyumiza okumboozi tulabika nga batuuse ku ntandikwa y'enkomerero nekyensinza okutegeera mu nnyo ky'abaana ebyokulya abaana balina gye bali ndowooza gye bali bwe babeera nabo bafuna ebyokulya weebityo so gwe maama gwalina okwongera okulwana ennyo olabe nga obulamu bubaawo butambula. So Nalongo abadde atunyumizaamu emba zonna mujjudde okuva gye twatandikidde kuva ku ntandikwa paka tusobola okuba nga tuwunzika nga tufunyeemu ka gaapu tujja kujja tubeere nga twongera okunyumyamu okwo ne Nalongo abeeko byatunyumiza tufunamuko ekyokuyiga muwezi ezimu tugenda maaso kuba nga tukola abamu olijjo oli tomanyi nti bino ebintu gyebiri ne gyebiri. This is Uganda. Nalinako abamu abantu okkiriranga nalina muzeeyi wange Kasujja Emina abantu abalala baŋŋamba nga Sonko yongere tulage embeera z'omuntu wa bulijjo bwe tuba tulina kye tusobola okukolawo tukikole nate tusobodde tuzabe emboozi naffe tufunemu ekyokuyiga tumanyi n'ekifo ewaka e Uganda ku butaka. Waliwo omwami mukwano gwe bamuyita Trevor, Uncle Trevor ndwawukuwuliza naye ndi mu kitundu ki ekyekireka gw'oli mwana nzaalwa wano kireka wangalira America. Uncle Trevor wano wangamba chairman Gasto omumanyi ne walala wantu tuli kumpi ne Petima walingawo Crane Bank edda bwe bagiyitanga kati ziti DFC yagula Crane Bank mwezi adda so wetuli wano kumpi ne Petima edda mwagimanyanga nga Petima bw'osala bw'otogoka kuleera eno ddairi side ye Kasokoso so bwe kityo tunyumyamu mpola mpola era ko tugambayo ko Nalongo akatalekeka konna then tukute wanje era ko tugambayo akatalekeka konna kuyinza okwagala ogamba omuntu atulaba akatalekeka konna kyonna kiyinza obba ekigambo ekyenjawulo oba kiyinza obba nga weerabidde ng'okijjukidde kati. Sirina nnyo kyamaanyi wabula kyeŋŋamba abatuwuliriza singa wabeerawo omuntu yenna alina ku busobozi bw'abaana abo be basinga okummenya nange nga bwe nteekamu amaanyi kuba sikyasobola byenkola sikyasobola n'okuswala kati nswala n'okuswala
swala okubanga oli street ya nnyo nga nfunye ku buyambi tubanaffe tetuli bulungi y'abaana bo balamu because mama olina obulwadde abaana balamu bonna abataano baana balamu bonna tekuli mulwadde n'omu nabazaala tonnafuna bulwadde okay alhamdulillah tekyo kirungi because kozeko emboozi z'abantu abamu nga maama mulwadde n'abaana nga balwadde oba maama n'omwana nga mulwadde so basare ez'abaana oba singa tuba nga tufunye registration w'abaana then tutandikirawo mpolampola kale katukole emboozi eno tulabe abantu kye banaaba batugamba mara enja aliko kamera tongere bajjukiza ntukola airport pickup soba koma wano mu Uganda booking naffe tukuvuge from the airport paka ewaka wamwe ku mulyango Betty's Touch and Beauty Studio basangibwe bulooba ku nsonga y'ebyokunyirira byonna makeup kusiba nviiri kusaidinga nviiri ez'okumikolo ezikyala ezisiibwamu Betty eby'enviiri bitegeera ddala bulungi nnyo ngoma ez'okupangisa ku mikolo azirina bibyo ddala mu mawanga ag'enjawulo ezifaanagana ddala gy'oweetaaga mu bisaizi ez'enjawulo Betty azirina makeup ow'omulembe kuyiga byonna Betty abikwasaganya mu mbeera emu oba endala program yaffe naku lwali tugikoledde ku kifaano bakiyita Geolink kisangibwa Kireka bw'otuuka mu tawuni y'Ekireka opposite Shell wansi awo wasangibwa Geolink waliwo bar and restaurant buli kika ekyo ekyokunywa weekiri emmere weeri ne gadeni zaabwe ennungi osobola okujja oba olina date n'omuntu ne mutuulawo oyinza obba nga olina birthday party bakuwa ekifo n'ogula buguzi byakunywa party n'entabuka n'egenda mu maaso so Geolink esangibwa wano Kireka mu center mu makkati opposite Shell eri ku ludda oludda e Kampala Shell eri ku mukono ogudda ejjinja oba ngudde bweyogerere so Geolink wetubadde olunaku olwali nga tukola programu zaffe tujja batwongera okukoma mu programu zaffe endala inshallah taala mwongere mba nga mutugoberera bw'olikinga obeera programu ogiwa amaanyi bw'ojja n'okomentinga era nakyo oba ogiwa amaanyi okubanga yeeyongera eri omuntu omulala naye abegenda masomero ng'akola ki naye abeere ng'agiraba so tujja kukoma tukyalidde ku Nalongo inshallah Rita tukwebaza obukulembeze bwo n'abantu bo okubanga otuwadde omwaganya ne tubatuukamuuko ntubanga tunyumyamuuko nabo kale nze Sonko Muhammad atakuumira mpeera abankuumire assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155